Nze lujja omulungi atulaba olunaku lwayo tulina Alhirah Holdings Ltd era nga buli tulabika nabo tubeera ku site oba giyite construction site nga waliwo omulimu ogugenda mu maaso ate era nga mwenna Abannayuganda okwetooloola ensi yonna musinze bategeerera ku biodigester matches ne byonna ebigwa mu construction babikola bulungi. So tuli ne omukugu Mustafa omukulu okuva mu Alhirah Holdings. Ogamba otya leero? Ndi bulungi sebo mwebale tukyalirako nate twayanze pozi kantwala omukisa guno nange mbeyanjulire nze nsubuga Mustafa nkola ne Alhirah Holdings Ltd. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Eyakamanya enkola ne ya biodigester sooka omuyiseemu kaawo mu full details biodigester kyeki asooka amala okujja atutuukeko wano we tuli. Okay, kati gwe wenna abadde yakatujoininga tubadde tolaba nnyo Cavuton obadde tulanga lessons zaffe zino ne Cavuton biodigester tugimalayo nti no biodigester septic tanker emanaginga bukyafu omuntu oluflashinga obukyafu nga bujja mu tanka eno ng'ebagibalaze nga emulungula oba ngambe breaking down digesting obukyafu buno nga bufuuka amazzi ago nga gagenda mu section eri ey'amayinja gye bayita soak pit. So mu long process ekigifuna mbuno tekola ki tejjula olwokuba nti obukyafu babumulungula nebufuluma ng'amazzi. Biodigester eno erimu emigaso mingi. Gwe mugaso ogusooka mbuno tekola ki tejjula. Omugaso ogw'okulala nti nno kati nga wulaba ono tuli oba ngambe kati weno webeire nabeera nga oba restaurant oba Baala ono dambu bajja teekawo pavers wonna. So ejabeerawo alongside ne compound ejabeerawo oba parking bayinza ogifula park kyona kye parkingako waggulu. Yes sebo esobola parkingako bulungi ate nga system ekola ki kitegeeza otaddewo system yo ate era still okwesizaawo nga parking yo. Ekirala nti egenda wafunda undi eri owandirabye nti no engeri gye kiri kifo kiri genda beera bize wandira obudde oguntu gujja beera gunene nnyo singa tukozesa septic yaffe ya bulijjo naye okala nti kagenze mu kafo kafunda ate nga kawedde. Ekyokulala by the ndooza nagwo mugaso nti tetwala nnyo bbanga ddene nnyo tubeeraawo tuli mu kukola gundi bazimba abantu abazimbi tebakyagala abazimbi tebava ku saiti. So etwala ebbanga tono okubeera nti ekola ki eggwa kubanga kati nga wulaba eno etutte ennaku nnya okubeera nti kuliko excavation okusima n'okuinstallinga mbino ebintu ebyenjawulo. So mu bbanga ly'ennaku nnya ekoze eki ewedde just nti toilet tebanazizimba ne plumbing tannakolebwa naye ffe tuva wano abeera ready ogikola ki ogikozesa essebo. Ekirala nti eri cost friendly oba ya bbeeyi ntono. Omuntu ali eyo bw'aba nga asabye quotation eya septic neya bio jalaba nti neya bio eri wansiko okusinziira ku yaki ku ya septic yesebo. So gwe bityo bwe biri. Kale tuyiseemu ku mbeera gye muli mu kukola mu biodigester wano leero ekifo kikyuseemu kakati okwawukanako ne bulijjo oba ne gundi enkadde mbadde mutusanga nnyo ku nnyumba ez'amaka oba apartments. So kati olunaku olwaleero tetuli ku waka aye tuli mu apartment wala tuli mu kifo kya business eno olindooza ejabbeera oba Baala oba restaurant kinaaba kuye tetumanyi naffe naye nga kifo kigenda beera kya business kiri commercial. So olwaleero okusinziira ffe nga yatunnyonnyolamu kwe twasinziira ne tumuteerawo obunene bwa tanka eno tanka gye tumuteereddewo leero y'abantu bimeka 3 kuba oli watubuuza ogamba njagala biodigester naye ajja buzi nga tamanyi kikyayagala akifa abamu advisor tumugamba waliyo ey'ekikumi waliyo ey'abantu 40 waliyo ey'abameka. So okusinziira ffe interaction gye tufunamu naye kwe tusinziira ne tumugamba
tino ojja kukozesa eno ojja kukozesa eno. So okusinziira ku kye twadiscussinga noono tetwagala nnyo omwatula client waffe nawa gye tuli naye nga okusinziira twayogera naye twakkaanya ne tukola ey'abantu abameka ebisatu. Yes, so eno tanka yesembayo obunene nga ndaba nnene nnyo. Eno si yesembayo obunene, eno si yesembayo obunene ate nga olaba nnene naye nga ate si yesembayo obunene okusinziira omuntu kyaba ayagala kye tumuwa. So lwakuba muze mukisa oba mulungi oba mubi musanzeewo eno naye nga ate si yesembayo obunene. Waliwo endala egiddako so bwe batyo ssebo. Eno ekola ne ku ssomero bwentunuulira kati engeri nti mukolera kati kifo kisanyukirwamu oba ekifo oba restaurant oba ki ate ow'essomero wano aba ayita. Yes, ow'essomero kisinziira. Waliwo nalina nursery school bwana buto, waliwo alina primary school. Lwakuba kati essomero liba lizibu nti no saa zino osobola oliditamininga n'olowooza nti no baana bajja babisatu ate mu future mukama n'akuyamba ne likwata ne bajja kyawabeerawo question mark. So tusobola okugamba nti oba tuteeke eno ku boys wing oba ne girls wing tuteekeyo oba obulinga abakifunzizzaamu. So kisinziiro embeera weebeera. Naye nga ku ssomero eno eba esobola okukolako bulungi. Twogere ku sizes z'ebinnya by'osimye ku mulundi guno. Kino kati eno waggulu mugenda tuteekayo ki kuba tanka yo tulaba ekyali wansi. Yes, kakati size ogiraba bunene ate era still kinnya kiwanvu. Naye kuno kugenda kuddako tanka endala kukyaliko endala eyo zirimu half bbiri half emu then ne half endala ate era nga bulijjo era tubikeko ne kaba yaffe. Sokpiti yaffe nayo nga bulijjo era nnene bulungi nga ogiraba. Oli ayinza okwebuuza ate leero nga bataddemu pipe. Epipe omulimu gwayo ku draininga mazzi in case gajjuddeyo mu future sokpiti ejjudde. Omulimu gwayo bali eri ab'ekigundi basobola oteekamu olukoba lwayo ne lusaakingamu oba ne lunywamu amazzi ago. Ekisingako okugyawo pavers oteguleyo amayinja limu ku limu. So kiba kisingako nnyo ne tuteekamu eyo pipe nti oli anywa mu bunywa amazzi ago embeera nekola ki nesigala ng'eterera bulungi. Kati eno pipe esigala mpanvu weetyo eyitako oba mulina emugendo gisalira yenkane ne ground. Yes, kati pipe eyo mpanvu lwa nsonga wano wakanga olaba waneeno wakyali disorganized wakyali buli kimu kikyali bakyakola kitankuufu. Yes, owagundi owa landscape oba owa pavers yajja okukola ki yajja otereezaawo bakole ki level gye banaayagala bwe bajja ogisalira nga balina plamba then bakole ki bagisibe. Plamba gyagisiba n'emigaso emirala mingi. Pozi nziremu obajjukiza nti tusangibwa ku Grand Imperial oli tabeera confused n'agamba bulijjo mbalaba bagamba gundi Kamwokya Prince Charles Drive Kololo naye nedda twakyuse twalilocatinze ne tuva eri waggulu ate ne tusembera eni wansi kubanga abantu badde bacomplaininga by the way nti eri wala batyayo. So yes, katuli mu kibuga wakati twazeeko Grand Imperial Hotel otusangibwa room 28. Atwetaaze ku namba zaffe ez'essimu weeziri wansi naye nange ngenda zibasomera. MTN yali 0789 224230. Airtel eri 07017 66992. Ne namba yaffe endala awo esembya eyana mu 3 naye weeri. So yali eyo yonna wenna tukubireko otunoonyeeko. Abantu bamanyi oluusi ogamba nti oba byabagagga oli ate n'agamba oba byabantu oba wansi ennyo. Nedda kiraasi y'abantu yonna tugikolera kubanga kati omuntu nga azimbye Royal project ng'eno yandirowoozeza nti no byabaavu naye wuno akoze eki agitaddewo. Ate ndowooza ne mu gundi zaffe endala twaliko eri enansana lumunga nyumba maka ga mukyala matonotono oli yandirowooza mbu kyabagagga naye era naye yakikola ki yakiteekawo. So just bwe totya okuba essimu ogamba maybe kya kiraasi emu bweti kya kiraasi zonna ez'abantu. Project nnene project ntono project eri medium gwe wenna tusobola okukolera. Ow'essomero ddwaliro yes maka somero ddwaliro ma restaurant Baala. So wenna tusobola okukolera. Mpozi kantu walina omukisa guno mbategeeze bakiranti baffe
nti no twaguddewo office Rwanda Kigali twagiguddewo era bannaffe bano beeyita bavandimwe togaana otutwala nawapata tutte already office gyeri established waliyo abantu baffe Kigali so togaana okola ki okugamba nti biri Uganda ate n'abatambuza nti okuva Uganda paka Kigali gye tulinayo office maybe n'abalinanye border yaffe abalinanye border abaabo Uganda naye ng'alinanye border bwe batyabo era still nsuubira nti Rwanda nti tanka buli wamu muzituusaayo yes okwetoola ensi yonna Uganda kakati ulo twagenze international still tulina Kigali yes so tugezaako ku reaching abantu baffe kubanga waliwo oli yakubira n'agamba ate nze ndi Kabaale kati munasobola muti okujja so kakati gwe ow'Ekabaale twagugulidde office Kigali tusobola okuva Kigali ne tujja ne tukolera Kabaale kuba kumpi oba still ne tuva Kampala ne tujja ne tukolera tulina offices 2 zokka Kampala na Kigali ziri 2 zokka tunagulawo walala naye nga mpola tujja kutambuza mpola so mukola ne constructions endala yes tuli mu construction omulala nti nno kati nga olaba wano tuli mu kusiba mayinja tuli mu kola buno bu coping kubanga eno kifo ky'amasanyu twagazimba bizimbe biwanvu yes just design na structures ezeetagisa yes so tuli mu kuzimba geno construction tulikola plumbing tukola electrical installation tukola pavers landscape gundi ezo so ne services endala nyingi ezigwa mu kkobo eryo yesebo so nga tufunze emboozi yaffe omuntu lwaki yeetaga biodigester omuntu wetaaga biodigester ekisooka nti kyekiriko tolinawo ogenda mu maka 2 oba 3 kati amaka gazimbiddwa ennaku zino nga tebalinaako ki biodigester pozi gali amakadde ate nago ng'oluusi tubaayo eyo mpola tuzikyusa okuva ekuziri okudda ku zino so kyekiriko ye new technology aliko ate n'ekyokulala nti nno emigaso egiri mu biodigester yaffe mingi nti nno tejjula togenda kenda ku makya ogenda bwejjudde ya layisi eri cost friendly egenda mu kifo kifunda ate ng'etwala ebbanga ttono okubeera nti ekola ki etuweereddwawo yesebo so ye mukulu okuva mu Alhirah Holdings Ltd bakugu mu bya construction so leero tuli ku mulimu gwa biodigester era nga basinga kwe musinza okubeera nga mubategeerera so wano leero mulabye ekifaananyi kyanjawulo twaliko emabegakaawo nga tuli mu arcade tugenze mu maka g'abantu kati olwaleero tuli mu kifo ate ky'abantu abangi oli kyandowooza nti kyamasanyu kibaamu kikuŋŋaanirwamu abantu bangi njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakasitoma baffe abakadde lwaki neebaza abakadde nti nno abakadde batulifaalinze nnyo ku bannaabwe ng'abo bambi bankolera enamba yiiyo olinaako omulimu naye ng'akwadde ku kasitoma ki omukadde so mbatwala omukisa guno beebaza bannange mwebale tuwagira ate mwebale twagala mwebale tulikomendinga so ntwala omukisa guno ate era nkowole bakasitoma baffe abapya gwasoosere omulumiku ogusoose okulaba Cavuton Music obadde ogiraba naye nga tokiwa nnyo budde ffe ba Alhirah Holdings tukola biodigester zino tuli mu general construction naye lwaki tujja nnyo mu kamera ne zino biodigesters nti nno engeri gyebadde nga concept mpya tugezaako nnyo okusomesa abantu baffe emigaso n'ebirungi ebikoze eki ebifumbekedde mu biodigester so gwe naali eyo mpya biodigester eno wandigikozesezaako kubanga erimu emigaso mingi omugaso ogumu nti nno egenda mu kifo kifunda togenda keera ku makya onywemu mu biodigester yaffe eno kigenda kubaawo ate nga ne mu ssente ekufevalinga gwe ng'omuntu okusinziira ku quotations etwagabanga ku septic system eri biodigester eno ya layisi ate ng'eggwera mu bbanga ttono nnyo yes assurance ndi ebbeeyi esoboka ebbeeyi esoboka
naddala kuggwa omuntu waffe alowooza nti gwe oli wa wansi. Banyinange baganda bange abali e Saudi Arabia, abali mu Oman, abali Kuwait, abali mu nsi zaffe zino ez'Abawarabu be basinga okugamba nti ayo byabagagga naye ate bakaaba mbu byabagagga naye ate be tusinza okukolera. So bwe nno naawe ali eyo oli mwannyinazo, oli mu nnyumba mu kiyumba, oli mu warehouse okola, oli Dubai, kwega mu nsi zaffe ezo ez'Abawarabu. Tweyune tujja kukolera. Twakyusa location, twavaayo eri waggulu ku Prince Charles Drive, twadda Grand Imperial, room 28, first floor. Kumpi ya Grand Imperial kumpi ne court. Oba ku State Square. Yes, sebo. Tusangibwa ku namba z'essimu 07017 66992. MTN eri 0789 224230. Enamba yaffe eri awo endala. Zonna enamba ezo ziri ku WhatsApp. Tewetaaga kuba direct ogambe otegeke time okube. Namba ezo ziri ku WhatsApp, essaawa zonna zibeerako. Yes, sebo.